mu kulowooza okwangu. Eggombolola y'e Bubaale yonna esangibwa mu kitundu ky'e Nansana ekedde ku lubalama lw'omugga Mayanja. We bwazibidde olunaku lw'eggulo nga waliwo batuuze bannaabwe be batakubako kya mu Lubaale kyokka ng'omugga Mayanja gwawaguzza oluvannyuma lw'enkuba bikoce eyatonnya olunaku lw'eggulo. Gubadde muyiggo okugezaako okuzuula obanga abo be banoonya baatwaliddwa amazzi ne gabatugumbula. Bodaboda eno yesoose okubawa essuubi bwe nnyuluddwa kyokka ng'eyagibaddeko ye tazuuliddwa. Tuzudde pikipiki emu yo tugizudde naye nga abantu abalala tebannaba kuzuulibwa abakakasibwa nti ddala baaguddemu. Subiramu abantu basatu abaabuze twakazuulako pikemu. Yagibaddeko munne gwe yagiwadde ye yabadde addayo ng'alina baatutte. Ahmed Mukiibi omu ku babeera okuliraana omugga Mayanja ye buli eyayitiddeko ku mugga guno ng'ebintu bitabuse bakira mumoga bulungi era nga ne pikipiki ennyuluddwa ajjukira bulungi ebyatuuse ku nnyiniyo. Kwabaddeko abaana n'omukyala n'omusajja. Omulala omu wa bodaboda ye yasobodde okwetaasa n'akola ki n'awugira mu mazzi n'avaamu ekiro ekyo naye nga bodaboda ye nayo yalugenze tuginyuludde kati naye nga bodaboda endala tezinabakola ki tezinalabikako. Omukyalo ono atayagadde kwogerako naffe tumusinkanya aliko ebintu byakasuka mu mugga guno. Tukitegeddeko nti omwana we y'omu ku baatwaliddwa amazzi era ng'ekikolwa kino kigambibwa nti kabonero ka buwangwa akeegayirira Mayanja waakiri bw'atamuzzanga mulamu amuwa omulamba aguziike. Oluguudo lwonna olugatta Kyaddondo ku Busiro Mayanja yalwanjaddemu era ng'abayizi b'amasomero abali mu bigezo nga kuno totalizza ba siniya ya 6 tubasanze bibasobedde. Ebibuuzo bitulemye kukola lwakuba nti nno tetulina we tuyita. Naye ekikedde ku makya ogenda okukola ebibuuzo ng'ekkubo lyakoze eki lyeyawudde era n'ennaku zino tuli mu kiyongobeero ng'abayizi ba siniya 6 olw'ensonga ezo wammanga. N'abaana b'essomero tebakoze ebibuuzo abasekendule ba pulayimale abasomera emmende bonna bakoze eki balemereddwa olw'omugo gwa botose. Abakulembeze b'omu kitundu bo gaatuuse ne gabeesiba era nga babadde mu kwegayirira bakulu mu gavumenti okuva mu byazirindaba olwange bajje bayambe. Twagala okutuyamba tulabe nga eyinza otufunira abalubbira okulaba nti oba bayinza okunoonya ku bantu baffe wano oba wakyaliwo omukisa nga balina gye bawagamidde ffe ng'abantu babulijjo tutayinza kwetantala ate era tetuyinza kusindika abantu baffe abatalina bukugu mu ekyo okuba nti bayinza okwetantala ekyo kuba tetuyinza okufiira obulamu bw'abantu abalala. Abantu baffe abakyabuze tusibadde tulina namba y'abantu 6 abakyabuze tubalabako naye eky'omukisa omulungi kaakatono ababiri tumaze okutegeera nti bali mu ddwaliro kuba amazzi gasangiriza abantu nga bangi bayitawo abamu ne batasala naye ababadde muno mu makkati mwennyini we gakubidde abantu nga 6 tubasubira tebalabikako. Bano era bategeezezza nti Mayanja alinga gwe balina kye baakola kubanga n'eddwaliro erimu lyokka eribadde libajjanjaba yalisaliddeko oluuyi eri nga kati abalwadde basigadde kwemagaza. Kubanga ekkubo lino yeri eddwaliro abantu baffe ab'obuuyi buno obw'Ekyaddondo kubanga abasinga bajjanjabirwa Mende wali eddwaliro lya gavumenti erimu ku bujjanjabi. Naye ekiraga nga obudde buno ekkubo lino liggale amazzi gaali kutuddemu amazzi galeese ebitogo by'amaanyi bitalina bwemuyinza kubyetantanaako miti n'omuyinza okubijjawo mu kkubo. Abatuuze abamu bavudde ku by'okunoonya bannaabwe bwe bakizudde nti mu Ttosi n'amazzi mwe banoonyeza ate Ddungu yayizze edda ng'ebyennyanja kumpi kwe balinnya. Poliisi nayo eriko byetubuulidde. Our plan right now, we're in touch with the police marine. They are on the way coming so that they enter into the waters and we try our best if we can be able to recover the 4 people. Oluvannyuma nga tuvuddeyo tutegeezeddwa nga balubbira ba poliisi babadde boolekedde ekifo kino okugezaako okuyamba abatuuze kubanga bulijjo akali amaggwa ke kagamanya n'enkyusa. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.